TikTok abadde yeegumbulidde omuze gw'okuvuma abantu ng'ali Bulaaya olubadde okutuuka e Uganda weppa bamuteereddewo emabega w'emitayimbwa kyentegeeza bamusibye. Tetwogera ku muntu mulala yenna okuleka Shadia wa Kyagulanyi. Mwenna abasinga mubadde muwuliriza nnyo video z'ono omwana era nga bangi nnyo bankuba kyeyo babadde bamuwaga yoyo waffe bavume weebale kubavuma era bavume era kola kino. Naye nga temumanyi nti akaseera kajja kutuuka okubanga asasulira ebyo byonna byazze ng'akola. Tugendako mu butambi bwa Shadia wa Kyagulanyi tubuwulirize bulungi ate era tukomewo. Jjukira nti yenze Shila Adita imberayo obatuusako obutambi nga bwe buti. Gwe wena tasubscribinga ku YouTube channel yange ogenda subbanga osuba obutambi bwe buti. Gwe ya subscribinga commentinga tumanye endowooza yo ku butambi nga buno. Teweerabira kukwata ku notification bell. Bw'okwata ku kade buli video yonna gye tuteekayo ebeera ekutuukako bulungi. Katugendeko mu butambi bw'ono omuwala bwazzenga akola ku mitimbagano gye gyonna tubuwulirize ate era tubeere nga tukomawo. Bannanga bali mu inbox yange abambuuza kyekigenda mu maaso. Shadia abadde kitukoze tutya kyenyinza bagamba kiri kimu n'akava ku poliisi essaawa eno. Shadia ateereddwa. Shadia bamutadde. Message nsaba egenda eri abo abajja batuwunzuumirako mbu tusondera abantu obuyambi nga bafunye obuzibu. Kyokka nga babeera mu budde bw'essanyu tebasobola kutuyita nga bawoza tuvuma abantu. Simanyi tetulina iPhone, simanyi tetulina byakwambala tugenda kutta omukolo. Badi abalungi kantwala kakisa kano kubajjukiza oba okubategeeza nti nenkera bw'ofuna obuzibu yitamu abo be wasobola okuyitamu ng'okola omukolo gwo. Oba munfuna nze munsabudde ne muŋŋamba ekiremeseza Phoebe okumpita ku mukolo gwe oba ekyamulemesa okumpita mbunze nsiiba muvuma sina kindi sirina mpisa. Naye nze abadde abuuza ate ba TikTok abalala b'empulidde beekalakasa bajjaja bamweya na nsonga ki gye baweeta bayisiza ku mukolo. Ba Anko Chumi nga sibalabye. Daphne wa mami ali Uganda. Ba Vegas, ba Dechaga, Asha Kama, Dr. Harima nga tebabadde eyo. Kye mugamba nabo bamuvuma. Oba ezo mpisa mbi abantu bonna bayite ku mukolo at least bo bennyini balemererwe. Yes. Omuko nzola nalyoka akaba amaziga amayitirivu nga talina nagamusangula nga ffe tuli eno twetuuziza mu butebe waka waffe nga tewali yadde n'asaakaanya nti oba mwana gwe bali kwagala mwana munno. Nzola nga akaabye nga yeegayirira Phoebe nti munnange we bali kunzikiriza we bali kugamba yes. Osagga naye bantu mwe bali mu kuzabula Nzola mbu simanyi steering kono mufa kinesi. Mumanyi buti oba yafuna kabenje kwe kusigaza eriiso erimu. Bannange muve ku mwana w'omukazi. Naye nga kongisi Phoebe naye nga bwe batusiwe bakole emikolo lala otuyitanga. Ku lw'ensonga enkera bw'ona ofuna obuzibu ffe abagenda okubeererawo. Era bwe tutajja mujja tutenda emitima emibi naye nga ate ffe tulina emitima emirungi. Ffe emitima gyaffe myerufu. N'akatale ke kasirama kako mulokole wa mutima mubi nsoose kulaba Phoebe na ttiimu ye. Mwe bensoose okulaba beekwatirira abalina entondo abatasonyiwa. Tamutusobola kutulyako mmere eyo yonna. Emmere ebadde empitirivu. Mu butebe temuli bantu kyokka ng'emmere esimbye layini bweti. Inza olaba omuntu bwankola ekyamu nga kyenyiziza nteeka wali essimu wansi nentuula oba nenfukamira wansi nengamba nti gwe tukwatagane. Temuddamu kuzanyira ku maama wange nze wadde omama omuntu yenna mama kiralamu. Mama kiralamu temumanyi ngeri kijatukuzizza abazadde badduka ku baana baabwe n'abasula awo lwakuba talina temumanyi tataafe yafa mu bbanga ki eyomuzanyirazanyira ku bantu. Bwe mba gavumenti osula ku kitanda kyambawo nvuma nti osula mu ssabo mu kibbo awo mpulire naye okwate mama nga omuyuguluze unatalinako akawunti inze nkuleke ngoyinayina siwe tukola siwe nkola. Shadia bakusibe CEO tusibire Shadia mpaka wetugamba bane musonyiwe musibe East and West. CEO gwasibye Shadia tokuweka musango toyina kyogenda kugwa business egenda siganga yimiridde. Siba Shadia lwansonga ayitiriza nnyo n'efula nti amanyi eno TikTok twagijjako kupushinga mugambo Donias yankube Donias yakamuwe baza nezijuna kwa Donias video netwete kula live yemwe tutesa nga tuli mukoogera so nokati mugamba Donias ekichi kunyoza shisha kye kibaita TikTok gundi anombe kalmulombe gundi avumye mamange mulekerawo okuteeka mama babantu mukamwaka mmwe mama kiralamu nze nagenda Uganda naga mama videos onanga mumuvuma
nakwata ne kutama ne mugamba ne siva ku TikTok era bwentyo ne mugamba bavuma nze tebavuma nze nswala sigwa swala ne mugamba indekere bwe bwobumu ku butambi bwa mwana muwala bwazzenga akola ku mikutu gye egya social media si bwe bwobutambi bwokka amanyi n'okugenda live wabula nga live gye batuddeko yakuvoola yakuvuma kutyoboola kuwemula abantu tetugaana nti gwe olw'okuba oyina eddembe ery'okozesa social media nti osobola oggikolerako buli kimu era tetukugaana kukolerako buli kyoyagala after all eyo ebeera social media andoyo osobola oggikozesa nga bw'oyagala naye ate era olw'okuba nti oyina social media tekikukakatako kubeera nga okolerako ebintu ebirumya abalala mu ggwanga lyaffe erya Uganda abantu abasinga balowooza nti social media terina mateeka gagifuga wabula nga ate eyina ddala amateeka agasobola okukwata nga ggwe agikozesa obubi era nga etteeka eryo mu ggwanga lyaffe erya Uganda lyamala dda okuyita gwe wenna alimenya osobola okusibibwa ng'abo ate era mulabyeko abantu bangi tubadde musagaza pressure ku pressure tubaddeko musagaza za mwana mulenzi Sefuko tubaddeko kati tuli musagaza Shadia nze muli nina okukkiriza nti osobola okwogera information yonna oba osobola okuyisaawo ekyo kyoyagala okupublishinga eri ensi ne kituuka nga tolina muntu yenna gwewemudde okyasobola okwogera ekintu kyonna kyoyagala ne kituuka eri ensi nga tolina gwovumye okyasobola okubeera noni video zo ne tuzisharinga ne tukomentinga ne tuzoogerako ebirungi nga tosoose kweyambula gwe kennyini ng'omuntu ne weeteekako oluwanyi oba ne weebrandinga bulungi nnyo nga tomaze kwetyoboola tomaze kutyoboola abantu balala nze nabagamba nti social media eno egenda kuleetera abaana b'abantu okufuna ebizibu mugenda kubeera mu makomera mugenda kuttibwa at the end of the day byonna bibatuukako bazadde bammwe bajje nga bawoggana bajje nga batukaabirira batandike okusaba obuyambi naye ate nga nabo baalinga yeeyo nga balaba obutambi bwammwe obw'ekiseegu baalinga yeeyo nga balaba obutambi bwammwe obuvuma abantu abalala baalinga yeeyo nga babalaba mweyambula baalinga yeeyo nga balaba mukola ebintu ebiyina ensonyi ne basirika wabula we mumala okutuukibwako ebizibu bagenda kujja batandika okuba nga batukaabirira nze Sheila Adita imbawa nnyo ku story yange nze nvuma sigenda gamba nti nze ndi perfect ndi malayika nedda nze nvuma nga nsazeewo okuvuma nsobola okuvumira omwaka omulamba nsobola okuvumira omwezi omulamba nga ndi kugwa omuntu omu naye olwatuula wansi n'enkizuula nti nkyasobola okukola obutambi nenjogera ekintu kyonna kyenjagala nga nkimanyi tewali muntu yenna gwenkosezza nga nkimanyi tewali muntu yenna gwenyiizizza sirese busungu ku mitima gy'abantu obutambi obwo ne butuuka ne bugendera ddala eyo gye njagala bugende era nenkizuula nti nze nkyasobola okukuuma erinnya lyange nendyongerako nembeera popular nga bwenjagala nga simaze kweyambula nga simaze kuvuma muntu simaze kuwemula sivumye bamaama b'abantu sivumye bataata b'abantu siina muntu yenna gwenkosezza naye ffe omulembe guno ogwaffe gwe tuliko omuntu yamanyi bw'atamala kuvuma maama wa muntu oba taata wa muntu bw'aba tamaze kuwemula bw'aba tamaze kweyambula tagenda kubeera nnooni bwebwo obuzibu obuliwo ne mwerabira nti abantu abamu be mukola ebintu ebyo munnange bagenda kukuuma obusungu ku mutima omuntu akukole ekintu ky'atalina kukola omuntu akusibe kati ono omwana muto yakava Bulaaya akomyewo mu kifo ky'okweyagala okubeera ne famire ye yatandikira ku simu kutandika kuvumaavuma abantu bamukutte bamuggalidde famire ye egenda tandika kudda mu kulaajana egenda tandika kudda mu kukaaba ne tubawa example za Donasia ebyo byonna yabikolanga n'avuma abantu maje ge gamunona ne ku kisaawe abaddeko emisango ebbanga lyonna n'okuva mu ggwanga erya Uganda ogendako e Dubai yatolose butolose kati gwe nkubuuza ngaali eyo alaba obutambi buno ekyo kye weeyagaliza ffe tubagamba nnyo nti eyo Bulaaya gye muli kumpi eyo Bulaaya gye muli kumpi ate ne mwerabira ennaku yammwe mwagendayo mutya abamu kummwe baabakukusa bukukusa abalala kummwe ebyabatwalayo baabawa bya bwereere nga gwe ne wammwe tebamanyi engeri gye bakolamu passport bakoledde passport ya bwereere eya tiketi bakuwadde ya bwereere pepa waka bakoledde wa bwereere bakututte ogende obeeko kye weeyiyiza otuuse eyo olw'okuba intaneti bakuwa ya bwereere emmere bakuwa ya bwereere tomanyi we bagula lugoye tomanyi we bagula mufaliso yadde blanket yadde sabbuuni otuuse eyo okutte ku ssimu gye wali tokwatangako ng'oli eno mu nnaku
otandise kuvuma abantu ne mwerabira nti no muyina ebintu bye musobola okwogerako nga mwabali eyo oli eyo gy'ovumira abantu nga tomanyi ogenda kukomawo ng'oli mulambo oba ogenda kukomawo ng'oli mulamu otuuseyo ovumye abantu abalina okukwatibwako ensonyi inikesi nga weetaaga obuyambi eyo gy'oli gye bakutulugunyizira ng'otandise kuvuma abantu kati oliyambibwa otya ng'olina kye weetaaga kirowoozeeko yenze Sheila Adita kansubire vidiyo eno ebatuuseko bulungi bw'oba nga ogifunyemu ekyokuyiga commentinga tumanye endowooza yo embaagala nnyo peace